walaba omusana saba nakula bakitange wabatizibwa nabatizibwa bakozesa kitabo ki entakamiza bayibuli yesebo kati gibikkule taata eri mutane Lubereberye 24:23 Lubereberye 24:23 mbulira ekiriwo ekyamazima simanyi lwaki oyise mu byawandiikibwa naye Lubereberye 22:23 egamba bwe 24:23 owange bayibuli yekyawe eyo anti ebyandiikibwa mbisoma ku lunaku nkulu zokka oŋŋambi Lubereberye 24:23 egamba bweti ekyamazima ekyandika ojja okunsonyiwa banemuwulirize nnyo 23 n'ayogera nti gwali nti gwe oli mwana waani mbuulira nkwegayiridde koma yekitange n'agamba nti oli mwana waani mbuulira nkwegayiridde mukadde wange katutambulira ku ekyo kitange omulungi kansooke nkwebaze era nsabe abantu bonna benatambudde nabo bakubira engalo ez'omwanguka ezo engalo zimulamu ozongere kitange tukwebaza n'enteekateeka ennungi webale kutwaniriza kitange bwe ndatuuse wano nakakasa nti amaka gano galimu omusana era omwoyo namulabe nga waali wano kyewasuuse okutukola kwe kutwaniriza mu nyaniriza yaffe yano mu Buganda ne tusiima tokomye ku ekyo tuyingidde munda ate n'otugabula kitange ekyo nno kibadde ekyamaanyi ddala bannange twongere okukuba engalo twongere okukuba engalo bannange Katonda yebale nnyo Katonda yebale jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga obuteddiza kakati kwanji mukulu ndi mukuba wa vibe naye sebavaayo kitange kkiriza ensonga eyandeese kkiriza ngeri maaso n'okujanja okujja wano kitange waliwo ensonga enkulu zezatuleese kitange ensonga zabadde enkulu ddala era ensonga emuguzo zengenda okwanja ensonga egwa makowe 3 evira ddala mu gavumenti yawakati ekulembera tibwabulwa bweva tibwabulwa yitira bulala nga yo omuntu etakisobola nagiwaako minisita bweyagikwasa ye minisita w'obuntubulamu n'empisa peace mutuzo yava egindi era oyo yali akolamu n'omugenzi Faza Lukodde enfaire twagitega naye engeri gyafaamu yabuzaabuza twagerwa nti Faza afudde nti Faza azeekedde kati bwevaawe wa Lukoddo neddawo negenda mu Bwakabaka bwa Buganda era bwetuuka eyo ekimbibwa n'ekimbibwa abengo bannange tukuba engalo ez'amaanyi ab'ennono mu busujju kyategeeza nti ensonga ya nnono kitange olw'obukulu bw'ensonga eyo kkiriza siyinza kujanja nga ndi omu bwe nti kkiriza nze ne mwannyinange ate tugende maaso n'okuginyumya nze nja kuteregga kitange nga gwe mumuwa omulere nga bwajja ne munne tebava kumpi bavankole tebamuwa omulere kitange omulungi mwongere olutengezi kabakusembeze mwongeze olutengezi ekyo basi kitange omulungi akati mukwatekawe eddinda kkiriza mayiro agenda nziwa omulimu kubanga zezaffe iye tufukamye ate bono nakutunuulira agamba ono babiki byaliko kakandi kyenkola kyetugula mwe mubeera mu meeting nga mugamba mwogeza ezo nyingi lindako mulinda okukola kyokula wali mukadde wange oli mukunyigiriza mayiro kenda kekaffe kitange akafa akabuganga kekaffe kitange kali wano era kkiriza nzikakkane bulungi abange tukubingaliza amaanyi bwe kali mayiro agenda ate kalagawa kyokola tosimba lukono nga bakazi b'ebudunzi wanoonyi waliwo ejjinja temudu akugoberera kitange munange olwatuuka nga tujja tutambula ne muto wange muto wange musuubuzi kitange nga twalikwata luguudo lwe Masaka eyo nga tutambula mu byalo byeyo kitange nga tuvaayo nga ntambuzaako naye nga mutambuza nga tuli ne mwannyinange ojja kumusonyiwa weeri ayinza okuba nga kyemugaye kijjamu kaluubirira kitange nkale kakkana bulungi tobeera kugwa amayinja nkiba ku bunkenke kitange nidya natharap omukulu nga tutambula ne muto wange ebiseera ebyo muto wange yali akyavuuka buusi ng'avuuka tutuuka ku lusuku lw'entembo neyegomba entembo n'agamba olusuku luno olulabika obulungi nze nali ku siterengi nga nvuga kitange nenzikakkana nensooka twetegereza olusuku lw'entembo tuba tukyali ku lusuku lw'entembo gye wava omwana omulungi Rwondo omulungi Kaalaala yali muwanvu nnyo ate nga mumpi nnyo yali munene nnyo ate nga mutono nnyo yali mweru nnyo
nnyo ate nga muddugavu nnyo yenna obulago bwe bwalimu ebiseera. Ekyamazima omwana oli singa yaliwo gwe bazaalira Yesu wandibaddeyo obuzibu okwawula Mariyamu n'ono omwana nange ayinza okuzaala ani ayinza okuzaala Yesu. Ekyamazima tuba tuli awo n'atugamba nti mwagala kusimba ntembo ne mugamba nze nasimba ddeezange okuggyako ono muto wange yayagala. Nagamba bw'aba yagala okusimba entembo olwo amateeka n'emitina gy'ateeka okusooka okuyita mu kiriwa era mu kutugamba ebyo byonna natugamba ye emyaka giri gitya nenga ndimubuuza nti ndaga muntu egamba ki. Tugenda okukebera ekyamazima ng'ebulako ennaku nga 2 okuweza emyaka 18 omwana omuto atugamba nti musooke muddeyo olwali lwakuna n'atugamba mulindeeko olwokutaano olw'omukaaga kitange ne tuvaayo eyo natugamba naye kasita gikola nga 18 bwe papa nkubira ku kasimu kitange nga tugenda ewaka mwana mwenzi ng'asigala yeegomba olusuku lwe twasanga. Olusuku lulingoze etya ng'atandika okuyimba ebigambo ewaka ng'atandika okuyimba ebigambo ng'atandika okusoma omwoyo mpolampola omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe. Nayimba taata kwe kumuyita namuga yo wange atandise okweyimbya kiki. Tugenda okulaba omwana omulenzi olwo nno esigadde olunaku lumu okumyaka okuggwayo awo taata n'atandika okumugamba nti omuteekateeka olwo ekyamazima bw'obanga owezza emyaka 18 oteekeddwa olina ebintu by'oteekeddwa okusooka okukola. N'amubuuza nti olina okugenda mu nsonga z'okuwayira naye nga muto wange bambi ebigambo tabitegeera. Maama yali ku mabbali awo kwe kuwulira maama yajja mpolampola n'amugamba taata wo mudde mubooti yamugamba nti bwakubuuza sooka omugambe nti ngenda kusooka kulokoka. Era taata n'abuuza nti mwana mulenzi olina okugenda n'owayira. Mulenzi n'agamba taata ngenda kusooka kulokoka. Ekyamazima era enkeera waalwo n'ajjako e Kampala ebigere byamusuula wali mu Ndeeba ku Victory Christian Center mu Ndeeba. Ekyamazima twatuuka awo ye mukulu tofuulirawo obugere nga alinnye ekyalaani ye mukulu agambye Victory Church mu Ndeeba awo wennyini we twatuuka si yawa omusumba serwadda eyo presiding apostle okubengaleza amaanyi bw'alimba omusumba waali era tulimbira omusumba akolaki wali kati nigga. Ekyamazima omwana omulenzi bwe twatuuka mu Victory Christian Center teteekanyaze wendi munowo era twatuuka nga aliwo omukyala ali mu kubuulira enjiri ng'abuulira enjiri oluvannyuma gwe neetegereza obulungi nga yali mama Frida serwadda nenyongera nange nensembera maaso mpuliza ebigambo bya mami n'abuulira bwe yamaliriza nga akubira n'alyoka abuuza nti baliwo abaagala okulokoka. Ekyamazima nga temuli n'omu naye n'abuuza nti waliwo abaagala okulokoka. Omwana omulenzi yawanika omu bw'ati n'amugamba nti gweyagala okulokoka nti ye n'amutegeeza kale oba gweyagala okulokoka okwogwa nti oli omu wekka gwe tujja kgenda olokokere ekigo. Ekyamazima era omwana omulenzi nakkiriza olunaku olwaleero okujja kati wakati mu ebyo byonna awo ekyandika wamu era yekisoma mwennyini mama Frida serwadda ekijja mu Yeremiya 29:5 n'agamba nti omwana omulenzi ng'okuze ogendanga n'owasa owasanga gwe omuwala ng'okkiriza n'ova ewammwe ovanga ewammwe mugende nga mukole. Ekyamazima omwana omulenzi gwe nkulembedde mukozi n'agamba nti musimbe ensuku gwe mulimu gwakola. N'alyoka ayongerako n'agamba nti bwe mwana okusima ensuku muzimbe amayumba. Omwana omulenzi alina ennyumba mpitirivu mu Uganda muno. Ekyandiko ekikano mami seyaddonga yakisoma mami mwennyini wansi wano kigamba nti muwasa abakazi. Bwe mumala okuwasa abakazi omwana omulenzi n'agamba nti kati noonya mukyala nti omukyala ya Lidiya ne tweyongera entukkira wansi ekyandiko gye kikira wansi olindako ekyawandikibwa kikumi awo ye mukulu tomala biseera ng'afuuwa emindi okufuna akanya mu ttama ojja kufuukira bwereere maama Fiina wakati mu bigambo ebyo ye mukadde wange njagala nkwebaze weebale muteyibaala ng'omuzingo alinnye eddaala otyo n'otakkiriza kubeera wekka mu nsi eno ye mukulu oyagala okutambula ne muno Lidiya kirogekko nti njagala okubuuza lindako mukadde wange mpola ye mukulu Lidiya ye tatera kutambula yekka ye mukulu alina puliida w'omulabo yali naye kwolwo era puliida we bino byatugamba nti wana mulina amanya ge mwamuwa nga linnya ki ye senga Chobodi senga Saala oyo yasalira abaana baweza emyaka 18 emisango okutandika obutaddamu kulya emmere ya Muzeeyi Kayongo. Senga Naabanjula era yayanjula abaana baweza emyaka 18 senga ekira tugamba nti ye senga natugamba nti wentuuka alinze bampita kyami wabiri omwana wa nnyo
Nika era oyo yesenga asenga ensonga. Bino byasembye byagamba. Nti nali mbeere wala nga mbeera mu nsooba ne mugamba ensonga ate kati mu nsooba okolayo ki? Ensonga z'omwana we oyagala zisooberamu. Nakkiriza ekyo n'akivaamu. N'agamba nti kaakati ndi makindye. Ne mugamba naye makindi nawe era wala. Lwaki tosembera? Kati n'aŋŋamba ekyamazima kye ŋŋenda okukola nja kubeerako muggukira awo mu madinisa ŋŋamba lengera ebyo bino byaŋŋamba ku ggwe. Yaŋŋamba bw'onooba ozze ne banno ojja kusangawo olukuŋŋaana nga lutudde era ojja kusanga abantu abalabika obulungi abaala. Kati yaŋŋamba nti ojja kusanga omuntu akubiriza olukiiko ebino byaŋŋamba ku ggwe era nkakasawo kasaati yeggwe ojja kusangawo omusajja nga muwanvu ddala n'agamba ojja kusanga ekyenje kya luyiira yenza olaba ekyenjo nga kya luyiira nti ekooti gyali bayambadde ekyamazima eyinza okulaba nga ekooti gy'oyambadde eringa eyaba mu lukaabe edda ekyamazima kakasa wera oli yaŋŋamba ekigambo kimu nti seererejja nnyo sootera bingi kakati gyogera nga bogezi nti senga bamuleete onvumye nnyo ebirungi mukadde wange byali mu pulaani onsaasire ofuuse nakapanga ng'omukazi asoma ebbaluwa amuleete gweyogeddeko bakuwenga era nze bw'anajja nzinyamba kugwa kikitange genda otule taata akkiriza ensonga agiwadde tugende tutuule sire bisaba wembeera